Nkwaniriza nnyo ku channel yaffe okwagala Katonda. Webale kunegatako amanye gange nze Bolton Serunjoji. Ekibuuzo ky'olwaleero, theology kyeki? Ate theology baani abalina okumusoma? So okuddamu ekibuuzo ekyo, theology kwe kusoma ebikwata Katonda, kwe kusoma okumanya Katonda. So abantu abasoma theology basoma Bible, kweyongera kumanya Bible in depth. So buli muntu ku nsi kuno atambula theologian, naye theology wo mutuufu oba mufu, abulamu oba yatuuka, waba yatuuka buli kimu okimanyi? Amazima gali nti buli muntu theologian, naye ate tetusobola kukoma, tosobola kutuuka n'ogamba nti nze natuuka. So buli muntu buli lukya ne luziba olina ky'oyiga ku Katonda, ate era olina by'okyusa by'oba wayiga ebbanga eriise. So buli muntu wandiyagadde okubeera n'okumanya Katonda okulungi. Ensonga lwaki buli muntu olina okuyiga okwesomera Bible. Oleme gamba musumba yagambye wati, naye nga tomanyi musumba kye yagambye ddala kiri mu Bible. Amba jagamba lwaki ogamba abantu awakanya abasumba baabwe. Nedda, si kuwakanya musumba wo. Olina okwebereramu. Olina okwebereramu. Lwaki? Kubanga ku lunaku luli Mukama Katonda ng'oli maaso ge akubuuza ku nsi gye nakuteeka. Kino na kino. Nti musumba yagamba. Nedda, musumba otajja kubaayo. It's you, gwe ne Katonda. Agambe give an account. Wembalirira ey'obulamu bw'oku nsi. Musumba otabiriimu, gwe ne Katonda gw'olina okuwembalirira y'obulamu bwo ku nsi. So n'olw'ensonga eyo twandifuddeyo nnyo. Waliwo parable Yesu gye yawa abantu, n'abagamba omugagga yaddira ebyobugagga bye n'abigabanyaamu eri abantu basatu. Omu n'amuwawo ebiti, omulala n'amuwawo ebiti, omulala n'amuwawo ebiti. Ono gwe baawa ebingi n'agenda n'abyinvestinga ne bizaala. N'ono owookubiri naye n'investinga ne bizaala. Ono owookusatu ye n'akola ki? N'abitereka. Omugagga olwadda ono n'alagayo bye yakola, n'ono n'alagayo bye yakola. Ono owookusatu n'agamba, nkumanyi oli mukambwe, ate oyagala nnyo okukungula w'otasize. Ebintu ebyo bino nabitereka. So time Katonda gy'akuwadde ku nsi ogikozesezza otya? Jjukira ogenda kuwembalirira time eyo. Na buli kimu kyakuwadde, waba akuwadde obugagga, waba akuwadde abaana, buli kyakuwadde olina okuwa embalirira yaakyo. Okikozesezza otya okumuddiza ekitiibwa? So n'olw'ensonga eyo, take your time, twala time osomenga ekigambo kya Mukama. Bw'onoosobola okukyusa theology yo, entegeeraayo eya Katonda, okugikyusa okuva ku level endala n'okudda ku ndala. Level etya nti ffena tukula nti bwe bakuzaalidde si w'obeera, nti baba bakuzadde olina olunaku lumu, tojja bbeera ku lunaku lumu lubeerera. Ne mu Bukristaayo bwe kiri nti time gye wagiramu okumanya Katonda si gy'olina obbaako nga wayiseeyo emyaka 4. Ate ku myaka 4 egyo si bw'olina okubeera nga wayiseeyo emyaka 10. Olina okubaako ebintu by'otakyakola. Ate tetusobola ku expectinga muntu okusuubira muntu era akafuuka omukristaayo olwaleero okukola ebintu ebimu abatamanyi. So aba alina okuyiga. So n'olw'ensonga eyo, ng'omaze okufuuka omukristaayo, waayo obudde okuyiga ebyawandiikibwa.
okumanya bitegeeza ki? Okunoonyereza ogambe ekitabo kino eky'Abaluumi lwaki bakiyita eky'Abaluumi? Ekyo kimu. Ani yakiwandiika? Nsonga ki ezaamuleetera okuwandiika ekitabo kino eky'Abaluumi? So okwo kwe kugezaako okweyongera okutegeera ebyawandiikibwa. N'ebyo byawandiikibwa nze mbiteeka ntya mu bulamu bwange, byafekitinga bitya obulamu bwange olwaleero? Theology, okusoma Katonda, okweyongera okumanya Katonda, okweyongera okumanya enkola za Katonda. Olwo nno tusobole okuzitambulirangamu, tumuddize n'ekitiibwa mu buli kimu kye tukola. So ekibuuzo kya leero kibadde theology kyeki? Theology kyekyo mu bufunzefunze. Naye ng'ate osobola okugenda n'onoonyereza ebisingawo, naye nga kyekyo mu bufunzefunze kyekyo kwe kusoma okumanya Katonda. Basically okumanya Katonda kusoma Bayibuli. N'otakoma ku Bayibuli ne weeyongerayo n'onoonyereza. Pawulo yali ani? Baamuzaalirawa? Yakula atya? Biki bye yakola? Baani abaali mikwano gye? Lwaki yakolanga bw'ati? Kino lwaki kyaliwo? Okunoonyereza okwo kweyongera okumanya. Okweyongera okumanya ebyaliwo byongera okwaffectinga theology yo. Theology yo kwe kumanya okwa Katonda. Yengeri gwe gy'otegeeramu Katonda. Mwattu nno n'abantu abatakkiririza mu Katonda nabo balina theology. Ye theology yaabwe bwe batyo bye bamutegeera. Kati either theology yombi oba nnungi. Kyeki gifuula embi? Bayibuli. Gwe bw'oba tomanyi Bayibuli nga tosoma Bayibuli, theology ejja kuba mbi kubanga you don't have the information. Toyina information. Naye ate bw'obanga owaayo obudde n'osoma Bayibuli, theology yo ejja kuba nnungi. Kibuuzo kya leero kibadde theology kyeki? Kansubire nkizzemu bulungi. Oba olina ekibuuzo kyonna commentinga wansi, nja kusobola okuddamu n'obubaka bwonna bwe nnaaba nsobodde okuddamu nga Katonda bw'aba nsobozesezza okufuna information okugikuwa. Ebisigadde abalala basobola okwongerezaako era mu comments ne tudiscussinga ne tuhavinga some kind of dialogue, emboozi. Kala osigala kusukkawo, sagala video ebeere mpanvu nnyo, nsuubire ngezezaako okuddamu ekibuuzo ekyo theology kyeki. Era mbagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi.